mulina gyemusizira okubeera nga temugoberera mbanirizaako ku Fad Pro UG kw'olisoko likinga video sharingirako abalala ate awo wansi mu comment section kirira misinde obire nga ate osulawo endowooza yo kyemanyi abamu kumwe amawulire gano muli basanyufu olw'okubeera nga ate gatuuseewo amawulire agaliwo omusajja bamututte dda era nga abulwosanga oba bw'osanga omukyala amanyikiddwa nga rape mu mmotoka ye olwaleero omusanzeeko by the way naye nga mu mmotoka ye abadde aplayinga kana akayimba kazawe omusajja bamututte dda munaye omwezi oguwedde nababbirako ne mbagamba nti oyo mwami wa rape mwami amanyikiddwa nga Bindeba ayina enkolagana ey'enjawulo n'omuyimbi amanyikiddwa nga Catherine Kusaasira era nga kinajjukirwa omwezi oguwedde Catherine Kusaasira yali mu ggwanga lya Canada awo era nga n'omwami yalinnya buterevu n'ava mu ggwanga lya America n'abeera nga ate alumba wali Canada era nga basobola okubeera nga ate bakola ebintu eby'enjawulo mpaka Catherine Kusaasira we yatuuka n'abeera nga ate akomawo mu ggwanga Uganda ng'ekyeyo kiganye era omwami ono naye nakwate kubo n'abeera nga ate addayo eri nina obutambi maaso awo ngenda kubeera nga ate mbukuzannyira osobole okubeera nga ate olaba biki ebyaliwo sayidi eyo nga Catherine Kusaasira bakyekula ne bba wa munne omwami Bindeba tula butuuzi likinga video nga bwe nkutegeezezza tuli ne Sheikh Ashraf musomi wa dduwa era nga abeera nga ate omunoonyawo ku namba z'essimu awo wansi ku screen side endala Habibu Airport pickup naye munoonyeeko ajja kubeera nga ate akutuusa yonna gye wandyagadde okubeera nga ate otuuka ku namba y'essimu 0702 449995 buli kimu kijja kubeera nga ate kitambula bulungi nnyo my daddy sana kabate video zino nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo mukyala Bindeba omubwatsi omwami oyo mwagala nnyo tukitegeera to the extent nti nga we nabagamba if he's going to breathe he calls me babe can I breathe bwe mugamba nti lindako ng'agamba okay bwe mugamba breathe nga breathing kitegeeza sanze omukalize wefiira bweti wafiira ntumirako bakadde bannange mwenna ng'oli eyo oli mu 30 plus 40 plus naye ng'olemeddeko ng'oyakanga bawala bato ng'omubiri ogukuumye nga bawala bato ng'akulaba tasobola kukkiriza nti olimu egyo emyaka bambi mugyebaleko baddiya abategeera nti age is just a number mulina okwaka nga bagamba abaana leave old people alone those old women naye nga old woman bw'omutunulako tolayita muto kale mbatumiddeko baddiya mwebale kwekuuma ntumidde ku bakyala ng'ozadde abaana bo naye nga okyatukula kati nzayogera wano ndi maama w'abaana nzayogera wano ndi 30 plus naye laba omuntu bannange bakyala tukumye emibiri abaana abato mukyalina obuzibu bw'amaanyi nnyo nti lesi mugirimu n'abakulu tuyita mu kkubo ne bagaa kino kyekito naye ngono ye mukulu kale yeffe abakadde ab'omulembe guno yeffe abazeeyi naye laba ekizeeyi kino daba ekizeeyi bwe mutatukwata bulungi tujja kufumbirwa abalenzi bammwe abalenzi bammwe bajja kutukwana nga batuyita bato naye twagala okutegeeza eyo abalenzi abataate mwenna abali eyo bambi nga bondaba booti olowooza ndi kiwala kito mukwano natuuka dde okuzaala temutukabira nnyo muyindirosi tetulina nnyo nto bintu bino by'abantu bakulu banaffe tuli bakulu lwakubadde twategeera obukulu ne tubukuuma yeffe abakadde b'ennaku zino mutulaba kati abato muyinza okunyiiga ate munyiiga mangu mwenna mukutusoga bababoozesa aba abakadde nabo mukadde emabega eyo bagamba nti ekikyala kino ekinene kiri kubba wa munne waakyo kyerijja abantu bangi mwawakana nabagambye nti teri mukazi mukwano gwa mukazi ekikazi ekyo ekinene kirina mukwano gwakyo nfanfe bwe kyabbirako nti kyeyagala n'oyo omwami mukwano gwakyo yeyata obutambi obwo ekyo ekikazi ekinene kyemulaba yeyatadde obutambi ebyo abalage nti beeyagala obutambi nno bukyali bungi ate nze nnyina na bungi lwakuba nabagambye nti mbabuuliridde ekimala nkooyo entalo sikyasobola kubuta nange nnyina bembuweereza ne mbagamba nti teekayo bw'oba totya denja teekayo temunnalaba nako bali mu buliri nga bali mu buliri
mujja bufuna bonna nze kyemanyi bujja batuukako kubanga mwe muli wano kakati waliwo omusajja gwogenda okufumbirwa oba gwogenda okwagala nga mubutuufu okiraba relationship teyina gyeraga naye olw'okuba olemerako mwe abawala abasinga kuno mwena temukimanyi nti abasajja babanoonyaako masannyalaze nze omanyi abasajja abali wano ku intaneti abalina peegi ezaako n'abaali bankwanyeko nga baagala mbawo amasannyalaze peegi zaabwe zitambule omanyi we benkana omuntu n'atuuka okukukubira essimu n'agamba kaduuka nkwagala ntunda electronics naye nkwagala nnyonyo naye ogenda okutuuka ku peegi ye ng'ogiraba peegi ye naye ng'olaba nti ono omuntu ono anoonyaako masannyalaze amasannyalaze gentegeeza okubanga yo omuteeka mulayini abantu ne bagula ebintu bye ekitegeeza naye nga gwe ng'omuntu talina gyakulaza bonna kwebali wano men are users abasajja bakozesa naye batono nnyo era abasobola okukiraba kati ate balina kubanga bagezi nga nze okukitegeera nze nkwaniddwako abasajja laavu mase nina emyaka 52 simanyi oba nawe wagitegeddeko nina emyaka 52 nze ndi mukyala mukulu nina emyaka 52 bagambye 54 awo era kuno mwenna mbasinga obukulu kati engeri gye mbasinga obukulu mwenna ne bazzayo engeri gye mbasinga obukulu mwe mulina okuwuliriza nze omukazi oyo ali mu maziga naye talina na kyakukola banaye twagamba omukazi oyo akasajja kagalubindi ako kalabagala ne kino ekikazi ekinene emyaka 2 emabega tebamaze ne babita baalabula TV presenter eyamulabula yali Donizera ngaze kennyini bwe ndabudde emuwakana ndabudde omwana ne bagamba bannaye n'olunaku lwe nali wano ku live guy yasula waka akawala kati mukazi wattu ejjo namulabye agumya mutwe my husband ewaffe gwe bamanyi nze tewaliko kindya. What I can tell you is I am happily married to my husband. Nze gwe bamanyi ewaabwe ate n'ewaffe gwe bamanyi ewaffe. Mugwano omukyala ebyo ebyewammwe gwe bamanyi balamu bo baaniriza buli muntu gwe baleese kasitabanga muganda waabwe yamuleese bamwaniriza vamuyo katemba tebannakukubambaga certificate yokka yekudifayininga nti oli mukazi agumidde. Njagala okutegeeza omuntu yekka atambulirwako erinnya lya bba olina kubanga wayambala ekiteeteeyi ekyeru n'ofuna certificate bwe ne bwe bakukyawa tebasobola kutongoza mukazi mulala mu bujjudde nga tonnaba kukola kye bayita divorce. As long as you've not made a divorce omusajja ne bw'ayenda obeera mu erinnya lya bba olisigala lifulowinga paka gy'okoma. Banaye twagamba omukazi oyo alina Donizera nga nange mpostinga ku peegi yange nti bannange abasajja ba kamera si balungi. Mwe mudeetinga abasajja abalungi, mwe mudeetinga abasajja abalabikako, mwe mubasitwa ne mubawummuza mu kamera. Tewali musajja alaba wali kituli n'atateekawo muti bantu bange relationships zammwe muzirye mu kamera. Nze mwenna mbalabula mwenna be twali tulabyeko basajja bammwe myaka egi 3. Bw'oba oyagala okumanya nti omusajja w'enkaayana mubi, there is no smoke without fire. Olowooza lwaki Phoebe yakeera ku makya n'agaana Suna Ben? Omuntu yenna aliko enkaayana tolibeera mu marriage eteredde. Olina kubanga omuntu gw'olina tewaliwo muntu asinga Phoebe ssanyu okubeera n'omuntu gw'amanyi tasika muggwana muntu yenna ali free. This is my man, we are married. Empeta ya jinkuba. That is. Kati nze nga Phoebe avaayo nga ngamba mbugwe kaduuka oleega ebinnyo nga muvuma n'omuvuma. Abo batusinga lanka. Phoebe mwana muto muzaala. Phoebe alinga 24 oba 23. Ndi mu myaka 5 mwezi. Naye Phoebe tasobola kunvuma. Oba najja mu inbox yange tomulaba nti muzaala. N'agezaako n'okumpabula ne mwanukula. Akusinga lanka. Emirundi 10 kubaga omuntu gwalina takaayana ayomba takola. Kati bw'oba okakasa nti omusajja gw'oli naye akwagala omwagala, media
ekugasizawo okugitegeeza. Nze natula ne ŋŋamba omusajja ajja okunkwana baana mmwe muleke mbanyumize. Omusajja bwe yajja okunkwana ne ŋŋamba nali ŋŋenda kumugaana. Ne ŋŋamba naye lwaki nze nali nafuluma emmotoka ye nenziruka ne ŋŋamba lwaki ankwanye. Kati bwe nali nakagifuluma bweti nanyimiriranga wali yayita nasimbula nenekwata ku mutima ne ŋŋamba lwaki nze. Nakomawo ne ntuka ku mmotoka ne mugamba why me? Nsaba Katonda ono akusembereza omusajja agenda okukukwana ng'olredde amanyi valiyo, ng'olredde amanyi how worthy you are, ng'olredde amanyi how expensive you are, ng'olredde amanyi how a beautiful woman you are. Nsaba Katonda kusema nga tagenda kubuuza bibuuzo bingi, tagenda kulowooza ku baana boolina, wabula agenda kugamba it is you. Nga value yagiraba, nga alaba nga kuggwa asindikamu busindisi ni bwoti neyaka. Nsaba Katonda akusembereza omusajja agenda okukukwana nga alabira ddala wadde oli single mother, just alaba mu maaso gakutunuulidde yasomye dda abulako kimu kusindikamu motoka bale nga abulako kaji kyakulabamu. Kono omufuna togenda kumanya oba alina abakazi 5, togenda kunoonyereza oba mukazi we baagalana oba tebaagalana, wabula ogenda kubeera mirembe gye mu mutima gwe. Ekyo olina omumanya waliwo ebintu ebinyiiza obulamu bwange bwonna. N'okwata essimu n'otunuulira abantu nga bali ku maka g'omuntu. Bino ebintu tubiraba likes ne muzifuna ababeera babipostinze n'ebimalako emirembe kambabuulire. Tosobola kuddira bano abantu babiri bonna bafumbo be mwogerako. Bonna bafumbo, buli omu alina amaka ge agatudde agateredde, buli omu ge yeegomba lwakuba tweyisaako, naye buli omu ageegomba. Kaakati muli kusaasiramu mukuba omukazi omukulu, mukyala wa kitiibwa, wa buvunaanyizibwa, mumutaddeko mbu ayagala omusajja gwe mumwagaza musajja mufumbo, mukyala we ffenna tumumanyi. Bindeeba musajja mufumbo, kusaasira musajja mufumbo, bombi bamanyi, naye kati mwe muli mu kutambuza ekantu bannange. Mwekamba bulire guys, muyiga okuwa obufumbo bwa bannammwe ekitiibwa. Muyiga okuwa obufumbo bwa bannammwe ekitiibwa. Muli ku bufumbo bw'abantu babiri mu bukuba, naye mukimanye nti abantu bano mubateeka amabwa ku mitima. Ne bwakulaba nga opositinze atunulayo n'agamba ani akataddeyo, gundi oyo tayandibadde ye. Kubanga ekyamazima kiri nti ffenna tetumanyi mazima. Tetumanyi oba kusaasira ayagala bindeeba, tetumanyi. Ekyamazima tetumanyi. Ebifaananyi bino ne muba mwabirabye, naye amazima tetugamanyi. Kye mwagala okugamba nti olw'okuba ndi mukazi mufumbo siibeereko na mukwano gwange. Nkyekubeera ne mukwano gwange, nze nsobola okukwata essimu neneekwata ne mukwano gwange oba tulina we tuli, oba kafe Javas oba luddawa, oli najja n'akalaba bubi, oba oli najja nga naye alina kaakutte n'akasuulayo n'agamba baabo balabe baabo babadde babiri bali ku ice cream nga twabadde ku bizinensi ndala, twabadde tukola ekintu kirala, gwe noveeri n'okibuukira, oli mu kumenyamenya maka ga banno, oli mu kulumya mitima gya banno. Bannanga abantu bano ababiri mubaleko obulamu bwabwe butambule nga bali bokka. Omuntu bw'akola erinnya teguba musango. Kusaasira mu mwesonyiwe, leyipi mu mwesonyiwe. Mwesonyiwe abantu bano buli omu. Kakati gw'olowooza Sserugga gy'ali bw'awulira bino ebitambula awulira atya? Awulira atya? Gwe yakutte ebintu n'obipositinga n'obiteekayo. Singa omwami wa kusaasira abiraba golowooza awulira. Nze bwe mba sinnakola kintu obulamu bwange bwonna nsooka kwebuuza.
kinaakola kitya omuntu. Nze njagala nnyo okukola ekintu kyesaagala kunkola sikikola mulala, era ekintu nga sina kikola njagala nnyo n'ensooka n'endowooza kinaavaamu kitya. Omuntu bw'anaakiraba kinaamusanyusa kinaamunyiiza. Yesu sikola bisanyusa byokka naye nsooka n'enkifumiintirizaako. Musooke mufumintirize ku bufumbo bw'abano abantu ababiri abali mu kutrendinga essaawa zino mu bubi. Batrendinga mu bubi. Mbu Bindeeba ayagala kusaasira. Bindeeba mufumbo obufumbo bwe obulungi ennyo bwe twalaba. Kusaasira mufumbo mu bufumbo bwe obulungi ennyo bwe twalaba, bwe tumanyi obulungi ennyo obw'omusajja we omukkakkamu, omusajja atalina buzibu, atalina yadde eddakiika n'emu. Kakati ne kusaasira gwe mukuba yabakoze ki? Kazi alina ekitiibwa ky'omukazi. Kambabuulira abantu abasinga kusaasira bakoledde ebirungi bangi abamu mubamanyi nga kusaasira ofunye ekizibu n'ayimirirawo. Essaawa zino mulimu mukuba. Rape mukazi wattu naye lwakuba nti omwami we buli kaseera buli kamu akatuleetera buli kamu n'akola bw'ati yankoze bw'ati yampadde kino yantadde egindi yankoze naye talina buzibu yadde eddakiika. Nze rape mwagala nnyo. Just nti yakolamu ensobi emu kubeera nti Bindeeba amuleeta nnyo naye gwayina yabagamba gwayina kamubakube bw'anaamukyawa ng'afuna omulala nga naye amubakuba ye style ye naye temumukubira eyo. Kitegeera omuntu bw'aba mufumbo please muwe respect obufumbo bw'abannammwe mbeegayiridde. Mwe temumanyi lusozi lubeerawo okufuna musajja gw'obeera naye emyaka 2 ne gisukka 2, 3, 4, 5. Sembabuulira bano abasajja tebatudde okufuna omusajja wo n'otula nga muli mu mirembe. Pozi muŋŋambe nti mubeegomba eyabikoze alabika oba ayagala kutwala kusaasira oba ayagala rape nze simanyi naye Mukama kamusabe nange njogera naye simanyi naye nsaba Mukama mu mutima gwange akimanyi bibeerenga ebintu bino si bituufu kuba nze njagala nnyo abantu abalina essanyu, njagala nnyo abantu abaagala nanga bafumbo, njagala nnyo kansabe bibeerenga si bituufu mbeegayiridde kubanga bano abantu bemukuba buli omu ayina abantu ab'okuswalira. Saasira rape omwami we. Maama wa rape awulira atya nga bagamba nti Bindeeba yakoze bw'ati. Bolooza asanyuka. Kati mwe muli ku Bindeeba ne kusaasira naye waliyo abantu abali emabega abaana bakusaasira nga balaba Bindeeba ate ndabanga ne Bindeeba oba omuto mukko kusaasira kuba kati olaba Bindeeba n'olaba Sserugga nabanga ebitagatta bannange nze badde nsaba mwandirinzeeko abantu bano bajja ne batweyanjulira than for okweyiterawo ekibozibozi kyaffe ekitakwatagana kye tutamanyi oba kituufu oba kikyamu. Abantu baddembe okukolagana na buli omu gw'aba ayagadde. Gwe tojja kudda eri kati nze ndi wano nkolagana n'abasajja bokka nze benkolagana nabo naye onootusanga nga tulina we tuli tutudde tuwewaamu tunywamu kajuyisi kaffe ng'ogamba nti gundi ayagala gundi nga n'obukakafu tobulina bwe ng'ojja eri olw'okuba okutta akavidiyo nga tunywa tuli musanyu vibe eri waggulu nze nnyinza n'omunywesaaku siina kye mwagaza talina kyaŋŋamba just gwe ng'ova eri ngoga nti Maria ayagala gundi oba musiru nga tolina magezi era n'abitwala aba musiru. Era kyenjagala obbagamba nti abantu bonna abaatutte nti Bindeeba ayagala kusaasira sigambye nti muli basiru naye mulimbamu ekyamazima mulimbamu bana abantu balina ebitiibwa bya nze kambabuulire buli wenkwata essimu ne ntunuulira vidiyo eno nyeega kubanga sirabawo kisasamaza kiri awo baatudde bali bonna banyumirwa era ng'omuntu bw'osobola okunyumirwa ne munno sirabawo kiraga sirabawo kiddaawo kubasasamaza ne mubeera ku ekyo mulinga abagaa nti kusaasira talina kulira na musajja yenna oba Bindeeba talina kulira na musajja yenna banaye mutugjeeko akajjanja temututama mutuleke
njana kunyiiga nsukke nawe va nawe